love. Obangwa nange simanyi kubanga sitya danger ate ndi mulavu. Byonna byoyagala okola bikole naye mulembe gw'abatikize. Mugambe Ekivulu kyali yeni sikini kyakizeemu amatankani. Nga Freedom City zino ennaku waliwo Kampala naterubadde Freedom mwenango mukaga enguudo zonna zoolekedde Freedom City. Boye ono ayina sikimu yenyini okuba ku kitebe ekikulu Angone Forest kyongedde okubategeeza nti namwenda guno omwezi gwennyini boy Freedom City tumyuse amakubo gonna gadda waali security boy tight ye tugenda kuma emirembe ate awulidde ategeeze gwe kikwatako boy tino nobade bwaya ate nga kujjonkera ti oni risiki ng'okuyigira mutwalo byebyo emitwalo ebiri kati ffenna ab'omu ghetto kaza ne walala musaleko anti olwokutaano luno Friday nga mwenda gw'omukaaga tugwera mu Freedom City. Tegenda peerawo Kampala naterubadde Friday nga mwenda gw'omukaaga enguudo zonna zoolekedde Freedom City. boye ono ayina sikimu yenyini okuba ku kitebe ekikulu Angone Forest kyongedde okubategeeza nti namwenda guno omwezi gwennyini boy Freedom City tumyuse amakubo gonna gadda waali security boy tight ye tugenda kuma emirembe ate awulidde ategeeze gwe kikwatako boy tino nobade bwaya ate nga kujjonkera ti oni risiki ng'okuyigira mutwalo byebyo emitwalo ebiri kati ffenna ab'omu ghetto kaza ne walala musaleko anti olwokutaano luno Friday nga mwenda gw'omukaaga tugwera mu Freedom City. okukola ki okuteeka mukono mu kino ekintu okukansolinga show yani ya alien skin katambika kano soko kawulireko era nkomewo n'ebirala. nsonga ya alien skin tetunafuna bbaluwa yonna yatuse wa DPC okubaako kyemuwabula ku biki byalina okugobera nga ategeka ekivulu kya alien skin. So ekyo kiba kitegeeza nti bwe lutuuka olwokuna oba olwokutaano lunaku lwennyini ekivulu ekyo bwekiri ng'ebbaluwa etennaba kutuukayo waba tewali kivulu kyonna. So lunaku zikyaliyo tumusaba wabalina ekivulu kyategese akwatagane n'ab'ebyokwerinda mu kitundu ekyo nga DPC olw'okuba nti notuma obukuumi bwayetaaga okuba nti nakola ekivulu kye. Abantu bakola eddaame mu bulamu ery'okufa nga bawulira obulamu bugenda. Nange munzikirize bannayuganda mbabuulire ekituufu era nkola eddaame lyange nga lya ddala ndi serious eri bannayuganda mmwe mwenna abatutuusizza mu mbeera eno gye tulimu. Mukimanyi bulungi tuli mu mbeera eno nga bannansi oba bannayuganda nga tetukyasobola kudda mu nsi yaffe, tetukyasobola kwenyumiriza mu nsi yaffe lwakuba twalonda ekintu abalala bonna kye batya nti nga gavumenti ensi yonna abasinga batidde tweronda mufe abatatya ne tusobola okugigambako. Tuyiriddewo bannayuganda omubiri abasinga mutuyiriddewo abalala muganya abasinga obungi. Era wano we mugenda okutulagira nti bannayuganda temusobola kutuyirawo mubiri ffe abagubayiriddewo. Mukimanyi bulungi nti ekivulu ky'erugogo kya Balamu ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna biri under Balamu. Abayimbi abagobeddwa ku masiteegi Balamu ye yabasendasenda n'abatwala ensi n'ebaboola. Mwaboola abayimbi Balamu muganya okumuboola. Ekivulu kya Palaso oba ebivulu bya famire y'amayanja yonna mukimanyi bulungi Balamu yabitegeka. Era ne wolaba tebafaayo tolikeerako ku makya olaba posti y'omwana abonaabona oba kadaama ng'eri ku peegi ya Palaso. Tolikeerako ku makya n'olaba mwana gwe bakutenga bawamba n'olaba posti ku peegi ya Palaso baka miliyoni lwansonga bali under government. Bannayuganda senga mukwate ekkubo ne muleka omwana ono ayeeyiiya nga n'abayimbi abanene bamulese bo balina bubondo bwabwe zi TV zimulese ziganyolanga ekivulu kye ne mukwate ekkubo ne mugenda muddira ekiswa mukitemereko ettaka mututte ssente muzongere Balamu.
bawambye abaana bammwe basibye abaana bammwe gavumenti ebamanyidde bavuwaze ebinyamungudo buli kimu kirinye Uganda abaana bammwe tebalina mirimu abali mu gavumenti musazeewo neke mulina mukabongere mugenda kwate kubo mugende Rugogo musupportinge Balamu mugenda supportinga Balamu wakiri muzitwalira Abditex tavangayo nalagansi nti bannange eno gavumenti erina akalungi sente muzitwalira Balamu mukimanyi bulungi mu mitwe gyammwe tubesonyi Bana Kampala naterubadde Hello Mr. Danger Friday nga mwenda gwo mukaga enguudo zonna zolekedde Freedom City boy ono ani skim yenyine okuba ku kitebe ekikulu Angone Forest tongedde obategeeza nti namwenda guno omwezi gwenyine boy Freedom City tumyuse amakubo gonna gadawaali security boy tight ye tugenda kuma emirembe ate awulidde ategeeze gwe kikwatako boy tino nobody boy atenga kujonkera ti oni riski aman ng'okuyigira mutwalo vyebyo emitwalo ebiri kati ffenna ab'omu ghetto gaza ne walala musaleko anti olwokutaano luno Friday nga mwenda gw'omukaaga tugwera mu Freedom City omwana ne waba wafujja atya ng'alina effujjo azannyisa buli kimu n'atuuka n'ozannyisa ebisaanyi n'azannyisa emisota n'azannyisa amabeere ga mama we n'azannyisa buli kimu naye talizannyisa bide bya kitaawe ne bweribeera mbeera ki nga kitaawe alirawuza okwenkana wa talizannyisa bide bya kitaawe okisegeera eyo danger zone kikulikulira mu bwongo kale Palaso yazannyisa ebide byani nga mwenda ffenna tugenda ku Freedom City okulaga omwana yazannyisa ebide bya kitaawe nti yasembayo okukikola yamala ekiruddu mu kagaali nga muto emyaka gy'obulamu bwe bwonna ng'ali kiruddu kitaawe yagenda ozuukuka ng'omwana entula azitadde mu ngalo waati nga yalowooza azifaako lyabadde azisudde obulamu bwe bwonna yawangaalira kiruddu kati n'ono naye agenda ekiruddu nga mwenda olwokutaano luno olutalo lwa TikTok lwa intaneti yonna okulaga mainstream ndi temuyina lukusa lukomitinga violence tufiiriddwa abayimbi bangi twakoowa violence tufiiriddwa abantu mu bintu ebitategerekeka twabikoowa gwe bakwatira mu kituli yaaba omubbi gwoba ogamba nti bino leeta obujulizi obwa vidiyo tulina obujulizi obwa vidiyo luno olutalo lw'abazadde mwenna okulaga abaana bammwe nti MP teyazaalibwa nga MP minisita teyazaalibwa nga minisita naawe ekyo osobola okukeera ku makya ng'oli mu kyalo olima omwaka gugenda okuggwako nga pulezidenti akulonza akuwadde ekifo n'olutalo nga bw'olaba nti ali eniskini omwaka gutandise ali akakomando omwaka gugenda okuggwako ng'ali mu bbangalo bakalina nga yiye ebyo babagamba bali mu kukola nsimbi era batwagala bakole twagala alieni akole ezisinga ezooli nga twagala ono akole ekitabangawo oli kyatakolangako olwaki twagala abazadde mwenna abaagala okuzimba abaana bammwe mubalage ekirabwako nti omuntu osobola okuva from nowhere no becoming a someone osobola okuva from zero n'ogenda kuba hero osobola okuva from grass n'ogenderawo to grace yensonga lwaki tuyingidde ffenna mu kino ekintu buli muntu yenna gyali buli alina TikTok yenna mu ssimu kikkakatako okuwagira alieniskini n'ojja n'obeerawo okulaga abantu nti amaanyi ga intaneti kati gasinga amaanyi ga mainstream ensi eri mu kukyuka enna mulina okukigezesa teweetaaga bukadde genda ku mativi osobola okukozesa essimu yeeyo n'obikaminga ekyamakulu ku bizinesi yo osobola omumanyisa ensi emirimu gyo ng'okozesa ssimu yo TikTok Facebook kati weeyunge mu luno olutalo
obuuze kisoboka kikolere kweno show ya Alien Skin. Security emisambwa gyonna gigenda kubeerawo. Buli agenda okukola effujjo yenna agenda kwebaka azuukuke nga show yawedde dda. Buli azze okukola effujjo emisambwa gy'emirembe gigenda kubeerawo mu bbanga nga buli omu ali awo buli gw'olaba yeebase ng'omanya abadde azze kukola ffujjo. Buli gw'olaba yeebase twagala olabe ku bantu abasasula Ekivulu ng'eri kibajjudde dda naye